tetusobola kujja mu makomera tuli bangi nnyo tebasobola tutta ffenna amakomera gajjula dda naye ffe obwavu bukyatuluma enguudo zikyali mbi amalwaliro gakyali mabi bali mu kutta bantu yabaka nasirise nga bali mu kusiba byuma by'abantu yabaka nasirise tulina kampeyingira wano olwaleero naye batulemesa kubanga tebaagala tukwatagane nammwe baana bamaama temugwanga mu maanyi Uganda nsi yammwe Uganda bwe muzaaliddwa era Uganda bwegenda okuzikibwa muli bannansi ekyo mubeere n'okwekiririzaamu temuyina musango gwe mukoze ne bwe bakuba tiyagaasi omungi tiyagaasi ajja kuggwawo musigale n'obwavu kati tulwane tukyuse ensi yaffe ekyuka olubeerera temuggwanga mu maanyi nammwe bennyini abali eyo gye mwekwese mutambuze amawulire gano mugende eggaali zammwe ku kiseera ekituufu mwenna mugangayo tebabatiisatiisanga bano mmwe babasinga okutya temuyina mayinja temuyina bisi naye bali mubakuba bali mubagobaganya n'amasasi kubanga mmwe muli ku mazima kati musigalanga ku mazima baana ba maama musigalanga ku mazima. Roads have been blocked to prevent us from using them, and yet we are in a campaign. We are by law mandated to reach the people of Uganda and speak to them so they can make an informed decision. But the police and military have constantly blocked roads, sending us to feeder roads. But even those feeder roads where we go, you've seen them follow us with tear gas everywhere for no reason whatsoever. You have seen the police launching tear gas canisters into our rallies, peacefully assembled people. They are listening to political speeches, and then police launches tear gas into those crowds, dispersing them for no moral or legal justification whatsoever. The double standards of the police claiming that they are stopping processions, and yet all of you ladies and gentlemen are seeing processions with the NRM. You saw Norbert Mao in a procession, you saw Thomas Taebwa in a procession, you saw Tumukunde in a procession, you saw Museveni in a procession. And I want to appreciate the Katikkiro of Uganda. This morning I saw a tweet from him making it clear that campaigns are not prayers. People go to the campaigns with excitement. The biggest mode of transport today is border. So you cannot say whoever is traveling on a border is not going to come to listen to Bobby Wine. That is wrong. That is double standards. That is immoral. That is illegal. Bakambe ngenda kwekera ku bigambo bibiri kasooka enzigule nawo kasita tewali basajja. Bannange tuli wano naye babadde tebagala tutuuke wano. Tuli mu kulonda, tuli mu campaign, tuli mu presidential campaign, era tulina kubeera wano nga tubabulira biki bye tupulaninga okubakolera. Naye mazima amatuufu tetuli mu campaign, mazima amatuufu tuli mu lutalo kubanga ensi yaffe yawambibwa era emyaka 40 fenanga tuli mu buwambe kuva ku bajjajja baffe. Bajjajjaffe ne bafa ne badda ku bakitaffe ne banyaffe ne babanyigiriza naffe kennyini ne batunyigiriza batututeko emyaka gyaffe gyonna egy'obuvubuka kati bagudde kuffe bali ku baana baffe bwe tutalwana bagenda kudda ne ku bazzukulu baffe emyaka 40
ani yali abaddeko mulembe omulala nga si Museveni ani alalabe ku pulezidenti omulala nga si Museveni emyaka 40 Museveni yasooka kuwa amazzi yaffe n'agifuga emyaka 10 nga tewali bya kulonda kati bukyanga tutandika kulonda ku mwaka gwa 96 agenda mu kisanja kya 8 constitution yonna bagyonoona bagikyusakyusa walabiranga constitution emulemesa okukola ebyekiyaaye bye ng'agikyusa ate ng'agikyusa lwampaka ng'akozesa mundu ng'akozesa gulirira ng'ate mulaba bantu baffe baganda bange tulina omukisa guno gwe tulina gulinga mukisa mbeera nkigamba abantu ti bwe tuterwanako guno guyinza okuba omulundi ogusembayo okulonda pulezidenti nkiddamu guno guyinza okuba omulundi ogusembayo okulonda pulezidenti kubanga Museveni olw'emyaka egimuleseewo takyasobola na kutambula takyasobola na kuba kampeyini kati mwamuwulira agezaako okukozesa Mao ne paliyamenti bajjewo okulonda pulezidenti mu Uganda ba MP babeere nga be balonda pulezidenti kino kibagamba kati abantu beekayunga namwe mwenna abatulaba okwetolola eggwanga namwe bweru wa ggwanga batulaba ku mutimbagano njagala mu maakinga olunaku lwe mbagamba ekintu kino bwe bityo bwe byatandika batandika kwebuzaabuza nti bagenda kukyusa constitution kujjawo komo ku myaka ne bagikyusa tebagenda kukyusa kujjawo komo ku bisanja ne babikyusa bwe batyo batwala ebikajjo bwe batyo batutte emwanyi bwe batyo baleeta etteeka okutwala abantu abatali basirikale mu kkomera bwe batyo bagenda okubajjako obuyinza okulonda pulezidenti kuno gwe mukisa gwe mwina okusembayo baganda bano twebemulaba wano tubakulembera bukulembezi twewaayo bwewi kubanga omukulembeze yoyo omuntu alaba ekkuba ettuufu n'alikwata n'alitambulamu walaba nga lyetuufu n'akunga ne banne n'abasongera mu kkuba eryetuufu bannange tubakunga tubasongere mu kkuba ettuufu ekkuba ettuufu lyakwenunula pya kakati lwaki neesimbyewo era ki kye twagala okukola bwe munaatulonda baganda bange bwe munaatulonda twagala kutandikawo Uganda empya Uganda yaffe bagisesebbula okuva ku independence kuliriza bulungi nnyo okuva ku independence tetubeerangako na mukulembeze ate na mirembe n'avaako n'emirembe bajja na musaayi bagenda na musaayi emyaka 63 okuva mu 1962 wayise emyaka 63 bukyanga Uganda yefuga naye emyaka egyo 63 egya independence Museveni yakafugako emyaka 40 naye ate ng'ebirungi byonna amasomero amalwaliro n'amakubo twabifuna myaka 18 egyasooka emyaka egyogote n'emyaka egyamini wadde batukuza batuyigiriza nti babi amakubo gonna kwetambulira Amini yagazimba n'ebyobugagga Uganda byalina ebweru Amini yabigula amasomero n'amalwaliro ge tulimu kati agalemere Museveni okuddabiriza obote yagazimba okumala emyaka 40 Museveni abadde atubba bubbi naye nga kyakola akikola atwawulayawula kaakano tuwuliziganye mbawo omwaka buno Uganda empya igenda kufaanana etya basebo ne bannyabo kye tusookerako mu Uganda empya kwe kuzzaawo eddembe ery'obuntu kikafuuwe mu Uganda empya kikafuuwe okubeera nga mufugirwa ku mudumu gwa mundu bino bye mulaba poliisi byekola bino bye mulaba amagye ge bakola ne bajja ne wano ku kampeyini ey'eddembe nga n'akakiiko k'ebyokulonda kamanyi tulina kampeyini girano naye ne babakubamu tiyagasi ne babakubamu omukka ogubalagala ebyo bigenda kukoma ku mulembe gwa Museveni era agenda nabyo ku Uganda empya basaba ne bannyabo tebagenda kuddamu kukwata muntu atali musirikale bamuwozese mu kkooti z'amagye ku Uganda empya genda kubeguma abantu na byabwe amagye gagenda kuba gakuuma nsalo zaffe si kutulugunya abantu newankubadde twabasuubiza okwongeza omusaala mu Uganda empya okwata kuwa poliisi oba omusirikale atulugunyiza omuntu ogwo gugenda kubeera gwa naggomola mu Uganda empya tewagenda kubaawo okusosola mu mawanga oba oli Muteeso oba oli Muganda oba oli Munyakole oba oli Musoga ffenna tugenda kwata enkanankana kikafuuwe omuntu yenna okukwata mwana wa munne amuteke mu besimenti amutulugunye nti amuyigiriza Lunyakole ebyo bigenda na Museveni bikoma ku mulembe gwa Museveni